Omugabe wanjisebo bwakedde butya? Alhamdulillah. Pozo obubwo nga naffe tetulina tabbo kulikayo mu kuziika omukukunavu. Nange nno mbadde nda kukulisaayo gwe kuba twabadde mu mwoyo ffe twabaddeyo mu mwoyo abamu mwoyo. Alhamdulillah nange nabaddeyo mu mwoyo wakati mu kumuwerekera. Manyi bakama baffe abamu bwe batuwerekedde twali tulina okusigala ate tutambuze ekyekitongole. Naye alhamdulillah tukulisayo abatukiikiridde mukulu Fred Kiwala. Kakati Kasekende wali okubye ku musota? Nkubye egiwera ssebo. Naye era mulimu size gye nkomako nange. Mulimu size kwokoma. Ate singa bakera ku makya n'okera ku makya oba n'obanga weebasa ekiro n'olaba omusota ne guyingira wansi w'ekitanda. Okola otya? Omanyi Omuganda agamba ekyekango tekimanya muzira, nsooka nnoonya kisumuluzo. Asooka ofulume. Weeyongere okumanya mu program ETTU y'omukeeze. Ku 17 Pali FM ekula eri omuntu wa bulijjo nate nkwaniriza makyaga lunaku lwa Monday. It's a new week. Naffe tuteekwa okubeera fresh buto okubeera nti ate tukakkalabya eja week enamba mbeera omugabi Matovu Hood munakyaddondo nate okubeera nti nkwegaseeko program ETTU y'omukeeze Kasekende Francis kussa n'omumbejja Frida Mazzi nabo weebali nnyo okubeera nti ate bakyakutambuliza ddala. Naye kati tuba tugenda mu kanyomero kano ka weeyongere okumanya Kasekende kiki leka mpeereze eggwanga kuba ndaba akadde kagenda maaso n'okulabika nti kantwala misinde. Olunaku olwaleero mukkirize abawulize kula eri omuntu wa bulijjo mu kanyomero kano akaweeyongera okumanya tugenda kutunuulira munnange ku musota. Mu nsi muno ndowooza abantu batono nnyo naddala abo abaatendekebwa abasikawutu n'abalala boyinza okugamba nti tebatya misota, naye ate era nabo babaako n'ebika eby'emisota egy'enjawulo bye batya. Kakati ndowooza awo wenyini mu nnyumba w'oli omwana n'ageza kugamba nti maama omusota oba taata omusota, nkakasa mwenna abali mu nnyumba musooka ne mufuluma ebweru. Edda twalinnyanga ne ku bugere bw'oti mbuguleme kutambula ne weebuuza sayansi ali mu kulinnya kagere akosa n'omusota guli ogubeera mu kifo oba ogubeera kugenda maaso n'okulabika nti gutambula. Era bwe walinnyanga bw'oti kagere ne mugamba nti mulinnye ku bugere mbuguleme genda, mugenda okutuukawo we gubadde nga gwabuze dda nga teguliiwo. So bagambanga bw'olinnya kagere simanyi oconcentrating ate weenyenya tegusobola kubojja ekyokka ky'oba weewala butakubojja, naye ekyokugamba ogusibira awo oba osaaga gwe guba gwakutema guba gwatemye dda. Kakati olunaku olwaleero njagala tutunuulire ku musota ogusinga okubeera ogw'obulabe mu nsi yonna. Tugenda ne tutenda wano enswera ne mutenda ettemankima, esalambwa, simanya waliwo lwe bayita olubirango, waliwo n'emisota emirala mingi egigenda maaso n'okulabika nti gyogerwako. Naye mu nsi yonna bannasayansi baatuuka okukebera buli kika kya musota kyonna. Kebera nswera, kebera ttimba, kebera ki. Balina omusota gwe baazuula mu ggwanga erya Australia nga gwa bulabe nnyo nnyo eri obulamu bw'omuntu n'okusinga omusota omulala gwonna. Omusota guno mukambwe nnyo nti n'omuntu tasobola kugwenganga. Bw'ogwenganga oyimirira ludda ne guyimirira erudda, gumanyi okusitula omutwe. Bw'oteekwekanga obudde bukyali gukasuka kye bayita obusagwa. Nga bw'ogamba nti omuntu awandudde amalusu eba mita ng'emu okuva w'oli, bw'ogamba nti owandudde nnyo, guli guwandula meters 100 plus okukasuka obusagwa. Obusagwa bwagwo oba amalusu gaagwo ne gakukoonako bwe kapa, olususu lwonna lufuukuuka, werigudde eddusu wafuuka bbwa era osobola okufa mu ssaawa 2. Then ne kakutanda ne gukuluma, bakuwa eddakiika emu yokka. Obusagwa bwagwo bakulaga nti bwe guba gulumya omuntu omu, amaanyi g'obusagwa bwe gumuteekamu gamala okutta abantu abalala 100 within 2 minutes, mu ddakiika 2. Singa bakwata just akatonyeze kamu ak'obusagwa ne bakakuba omuntu omulala, ne bakakuba omulala, ne bakakuba omulala, obusagwa amount omusota guno gye gukuteekamu osobola okufa n'abantu abalala 10 ne bafa
ku maanyi g'obusagwa obwo. Era obusagwa bwagwo ne oli n'ageza buteeka buteesi mu mazzi n'alunga atta abantu 100. Bwe guba gulumbye ng'ogamba nti kati naawo ngenda kuluma. Guluma teguluma mulundi gumu, gusobola okutema emirundi nga 7. Naye nga buli lutema gukulekamu obusagwa bungi nnyo. Ekyaguweesa obusagwa, gwo tegulya byennyanja, tegulya buuka, tegulya ki, gulya mmese, kaamuje, ebisolo ebyo ebirina ebyoya, kaamuje, musu, ebyo bwe bityo bukolwa kwe gusurvivingira. Era bwaweebwa obusagwa buno nga bwe guba gustrikinze kye gugenda okulya, gusobola okubeera nti gukitta mu bwangu nnyo. Tegumanyi nsolo za mu nsiko oba mbogo oba mpologoma, tewali nsolo eyinza kugwenganga n'egusobola. Guyina speed y'amaanyi. Bwe gukula gusobola okuwangaala wakati w'emyaka 15 ku myaka 2. Era okusinziira ku bannasayansi bagamba omusota guno bwe guba nga gwa kubiika amagi, gubiika amagi okusinziira ku byokulya bye gulidde. Singa gugeza ne guwangalira mu kitundu nga mulimu ebyokulya bingi, kaamuje mungi, emmese nnyingi, obukulwa bungi, nga guyigga nnyo ne gulya, gye gukoma okulya, gye gukoma okubiika, gubiika wakati w'amagi 24, bwe guba gubiise kitono nnyo amagi 12. Mu kubeera nti guyina speed ya kizungirizi, singa gutuuka ekiseera nga mugutaayizza teguyina we gugenda, gusobola okuzinga enkata ne gwekasuka ku muti oguddako, ne gubuuka ne gwekasuka ku muti oguddako, naye ne gugeza gukwata ku muntu abeera agweng'anze oba ku kisolo kyonna ekibeera kigweng'anze, wookoma obulamu bwe buggweerawo. Emisota gino gisangibwa nnyo mu Australia. Ekika kyagwo baguyita inland taipan. Inland taipan mu nsi yonna baagukebera nga tewali musota gwa busagwa oba gwali gusse muntu ku speed nga gumulumye ng'omusota ekika kino. Osobola okuba ng'otenda nswera nti nkambwe bweyimirira bweti n'esitula omutwe n'eguzimbya n'ereekaana n'ekasukira obusagwa. Enswera biwero ku musota guno. Bannasayansi baguyita Oxyuranus microlepidotus bwe baguyita. Nkugambye nti tewali kika kyonna kya reptile, in fact ne mu byewalula byonna tewali kiyina busagwa bwenkana musota guno. Nkugambye nti obusagwa bwagwo just amatondo matono nnyo agakugwako gasobola okumalawo obulamu bw'abantu 100. Bwe gukuluma bwe guti obusagwa bulumbirawo ne busanyalaza omusaayi gwonna. Bwe butuuka ku mutima dakiika 2 buba bumaze okutuuka ku mutima era ofiirawo. Era tewali muntu yenna yali alumiddwa musota guno n'awona. Buli gwe guluma aba ateekwa kufa bufi, buli gwe guluma aba ateekwa kufa bufi. Okumanya gwa bulabe ne bwe guba gukulumye obanga guyina ekintu kye guliddeko, tewali kisolo kirala kisobola kukiryako, kubanga ekintu ekirala ne guluma, tugeze ne guluma kaamuje ne gutamumira, ekisolo ekirala ne kijja ne kirya ku kaamuje oyo, obusagwa gubanga ogulumye ekisolo ekyo ekiba kiridde ku kaamuje oyo. Baguyita inland taipan. Gwe musota ogusinga okubeera ogw'obulabe. Otenda nswera, tema nkima, simanya biki, tewali musota gugwenkana. Okumanya gwa bulabe ne mu ggwanga erya Australia baagenda maaso n'okulabika nti banoonya abantu ab'enjawulo abaagala okulunda emisota. Gavumenti n'ekkwatako ng'ogulunda nga mulimu ekika kyagwo mu misota gy'olunda, bakusiba emyaka gy'otamanyi muwendo. Waliwo license eteekwa okukuweebwa esukka ku misota emirala gy'oteekwa okulunda. Basinga kugikuumira mu zo kubanga bamanyi how deadly it is. Guyinza kumalawo obulamu bw'abantu benkana ki. Musobola okugulumba ekyalo kiramba ne gubalema okutta. Batugamba omusota guno ogukyasinze okuwangaala baaguteeka mu zo ne guwangaala emyaka 20. Baagenda okugupima nga guyina fuuti 15 mu buwanvu, 20 years nga guli mu zo. Bwe guzaala, kugambye guzaala gubiika amagi wakati wa 24 ku magi 12 bwe guba gubiise kitono, kisinziira ku kye gulidde. Emmere bw'ebaawo nnyingi we gubiikidde, gubiika amagi ne gugalekawo, amagi ne geeyalula. Bwe geeyalula
obwana akaana bwe kavaayo ndowooza wano omusota gwe tugamba nti gukuze eyinza kubeera temankima sayizi yaalyo nga tugeze liwezezza omwaka bali bo abaana be baba baaludde aba inland tiapan gwebe yaludde guba gwenkana bwe gutyo we gukuluma dakiika 2 nga tusima nti kiki omusota inland taipan gumusse. Teri muntu yenna akolagana na musota ate nagwo teguli friendly gy'oli. Asooka okulaba munne yamumaliriza. Omuntu olaba omusota anoonya muggo n'omusota olulaba omuntu gwetegeka kumutema aveewo. So bw'oba okyatenda gino ejammwe egyawana e Kampala gw'osanga n'ogwenganga ne wenganga akatema nkima nagwo by'omusota n'engukuba guli tebagugoba tebagwenganga guli shayi gusobola okudduka nga guwulidde nti wali wajja naye n'ogulaba n'okwata enkonyogo nti ogukube gusobola okwezinga ne gwekasuka ne gukulumba ne gukutema ne gumalayo. Weeyongere okumanya ku kkula eri omuntu wa bulijjo nkusiibudde. Weeyongere okumanya mu program ETTU y'omukeeze.